Katugande kate ku kyalo Kijjonga kino kisangibwa mu district y'e Mukono gye tusanze abassekyomo saving group bano ne bakulaakulanya abantu basonda 2,500 buli lunaku wabula omwaka guggweerako basobola okugula ettaka ne baligabanya bakikola batya katubirabe. Mu Mukono district mwe Nakifuuma Naggalama Town Council ku kyalo Kijjo we wali abatuuze abanyiikiridde enkulaakulana. Buli mwaka basonda ssente ne bagula poloti ne bagigabana kye bakakolera emyaka 3 era omukolo gw'okugabana bagukola ku nkomerero y'omwaka. Olwokusatu gw'empute mutaano omwami Mubiro Akram awangalira ekijjo. Musikyomo saving group bazze basasula shillings 2,500 olunaku ng'omwezi giba $7,750 oba $7,700 n'ekitundu. Ismail omutuuze w'omu Kitoowe. Entandikwa y'ebifo si ennene nnyo naye nga kibasobozesezza okuvaawo ne beerandiza. Katumulinde tuwulire kituufu yabaweesezza mutima wabaawo okwogera naye yabaweesezza twafuna fe yatuwowa. Kiwadde omukisa abatalina bifo okubifuna naddala abavubuka n'abakyala abakola emirimu egitayingiza nnyo ssente. Pati essanyu lyennyina ly'amaanyi kubanga mu buvubuka bwange waliwo abansingako naye nga babba neze kyokubba sikola ki sikidiiringamu ntetenkanya sina mulimu mutuufu ndino wankola guno gwe gumpadde ssente okulabika nga mmalayo eno poloti tetenkanya ng'omusajja wakola ki nkolera ku mmotoka forward kutika musenyu bulooka poziko kati mu biseera by'enkuba ngindako mu birombe n'enjoza omusenyu neva mu musenyu oluusi ne ngindako ku bisayiti n'empoota sina mulimu mutuufu. Ssentebe w'Ekijjo Joseph Kalemba annyonnyodde bwe bakikolamu. Abavubuka abali mu nteekateeka eno abamu balimi abamu bavubuka ba bodaboda abamu bamaama batunda ennyaanya ku makubo. Ffe tuli mu kyalo oli waba atunda ennyaanya ku kubo takola ssente nnyingi nga bali mu kibuga naye nga mu ssente ntono z'akola ezo mwajja akasente kaaterekako buli wiiki era namaana aweza ssente nafuna poloti eyiye mu ngeri eyo. Abakaganyulwa mu ntegeka eno balambuludde bye batuuseeko omuli n'okubasomesa ennyo. Nafunanga okusomoozebwa kungi naye mbadde nsomoozebwa nga buli muntu afa bangamba ennyumba oyo yajja ogisulamu naye nga nsaba Katonda kubanga ekyo kivuddewo. Omwaka ogujja mbadde njagala mbeere nga ndi mu nnyumba yange. Kato Kalinda kaleeta kirowoozo annyonnyodde ekigendererwa kyabwe era abatuuze abafunye poloti mu mwaka guno babakwasize bizookerako. Kato Kalinda omutuuze w'Ekijjo Kito musanyufu ebyensusso kubanga ekirowoozo kye nateeka mu bavubuka bannange ekyokusonda akasente mala emyezi 11 funa ssente ezo ne tuzigatta ne tusobola okugula ekifo ekinene ne tukisalaasala buli muvubuka n'asobola okufuna poloti. Bya Erikiiga Soroti TV Omunyo.